to be gentle, baby, baby, my lover. I can sing it, boji, let's a fire, zikizeno. We're ready, Ojibeko. One more remote jeans, Jeko. We're ready, Ojibeko. Zawankubano danim kati, wankubano danim kati. Nange wansome sala, punga wankubano danim kati, wankubano danim kati, wankubano danim kati. Kubanga wantolo sanga nyomu bodingi, omukwano nyambaza munji nyomu fittingi. Baby, the more I love it, the more repeating it. Remote jeans Jeko. Yule. Ale. Yule. That's it. Okay, it's been fair. Sibubi ate sibulungi. Yeah. Yatandika at the start of the integration. Yeah, of course I know Sazamu. In the very first place, Ngojeko Music, I was supposed to graduate this year. No, it should say I made maybe Omontunga ya graduating. My interest is of graduating, yes. So, Nenga Chijakuga, I believe. Then never musically, of course. Tetucha again nanti work shows, and personally I miss my fans, like I miss performing. We have seen scientific weddings, we have seen scientific birthdays, we have seen scientific gatherings. Lwaki universities take our scientific graduation. Mwali mwazo okole ebibuuzo, mwali kulevel. Oh, so that. Okay. Chichi proud of this COVID-19 lockdown. Buli waka ebivulu teri ebintu ebiwali tokola then nga obera busy ebivulu studio kuyimba. What are those things? Kati engeri gye tuli nti of course tewali nnyo kye tukola nti oba ogenda ku shows oba what so obudde buno nze nga nze bukozeseza nnyo for studio. Then no kubaka ebintu ebimu bingi ng'omuntu. Yes, kubanga lulinga everywhere I have to go kitegeza mba nina okufuna makeup artist ebintu ng'ebyo naye kati bwe mba nina obudde nekola. So now you do your own makeup? Yes. Recently they find you are posting on the lockdown actually yakatandika nga oliko mu nnimiro mu kyalo. Nekuba obufaananyi vivian Tendo nga akabala alima nga ate abalima bafaanana bati baba abantu nganze kandabe enjala ezo ezirima. No, luli tezaaliko nti kati nakomawo mu kibuga luli tezaaliko zino tezisobola kulima. Okay, 97.7 Record FM tusabula yitsole tuline vivian Tendo. Nyaidline eyo gwe tokyayagala bwana buto oyagala buvubuka wadda ku bantu bakulu abasajja abakulu. No, of course that's exaggeration. Nina show gye naliko and I was asked whether nali ndeetinzeko campus guy and my answer was no. So I don't know where all that came from. Because bambuza bubuza, can you date a campus guy? And my answer was no. Why? You must have reason. I don't even have reasons. So back at it now ekyogamba nti no, this is not what I want. One obutonedda. And that is what I call exaggeration because my answer was just no. I only date very old men. Yeah. Okay. Zadi bulungi. You have any complications now? No. Yeah. Okay, there is always a story behind every song. So what is the story behind this one? It's a love song. See, teluli specific nyondi mukazi I know doimba just message elimu. They are just sweet words. Nga ona bano mwagalawo. No mugamba ebigambo ng'ebyo. Yes. Doimba lwa love. Luli a bit different, even the tempo, even the instruments. Why so? Kubanga ngojeku compared to your other songs. Yes, olumu comfort zone naye bambi. Sometimes
banneetaaga nange okwetalenjingako okugezaako ku kintu ekirala omuntu maybe kyabadde tasuubira. Yes. Okay. Still writer yesse. Oba walivaawo tuliddawa ngalazeewo owulidde toona eyo ogiwulidde nedda olinga nti nze okuvaawo munaye nkitegeera bulala nze mbamayo omuntu okuvaawo aba afudde tasaayise tasobola anti kyenkubuuza nti ngalazeewo tasobola vaawo. Still producer Eliakis. Okay, onagambye bwati ku WhatsApp tiimu zonna nayo abanafu oba yabanafu nze gye njagala gwejoyagala erimu omusambi gw'omanyi tondabisa aba yabuuziza ekibuuzo ekirala yabuuza Victor Rose. Victor Rose is my friend. Yes. Okay. Hello Record FM. Hello 0755 ne 0722 Hello. Hello. I'm in the process. Naye wendi siwani. Okay. Hello. Webala okuwuliriza. Buwulira. Bw'asomera mikiiyana. Tuli ba mukwano just tewali more than friendship. Okay. Lwaki mu music industry nga ba artist nti osobola maybe oba mpe example nga ki in case you're seen anywhere with anyone kitegeeza mweyagala. But the question is kuba wekiba nti buli ekiwulikika kituufu ddala ddala gwe omuntu omu osobola okubeera ng'olina abasajja bameka all in the music industry. Kipya nnyo. No, what I'm saying is abantu abakabuuza ekibuuzo ng'ekyo most of them are coming up with different people. Okitegeera. So toyinza kunkakasa nti no you can be in a successful relationship nga I don't know nga ziringa 4-5. You understand? All right. Omukwano gwo nnina ntoko kipimo kya ttanga. Omukwano ogwedda tegusaanuuka. Nze bw'ontunuulira mu maaso oba tugende ku chorus oba sitidde n'abafans ba Vivian Tendo mwe bali kuwagira music wange. Big up to Team Vivian Tendo and all my fans mwena gye muli mwe bali kuwuliriza Record FM. Big up to all my friends, my manager Bash, Oman Rafiki and Route Entertainment. Lady Jenik, where by the content.